Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abatulaba ku BTN Media Beyond at the newsroom. Njagala okubategeeza nti tuli mu streaminga Geneva Summit live ku mukotu guno gwa Beyond the newsroom. Era ne bwoba video eno nga woogirabidde yawedde, ddayo olabe video namba live nga bw'etambudde eya Geneva Summit. Twogera ku nsonga ya demokrasiya na ddembe ly'abuntu kye tuyinza okuyita human rights. Kyenzudde kiri nti ekyamazima amatuufu bwe kuba kukaaba Uganda si yokka gye tukaaba. Ensi mpitirivu zigenda maaso n'okuba nga zibonaabona. Bw'otunuulira Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ensi mpitirivu zigenda maaso n'okuba nga zibonaabona. Bw'otunuulira ekiri e Cuba baganda bange ekirala. Bw'owulirako ku kye bakola abaleeta olugezigezi nti opposition mu China ate birala. Ekiri e Korea mwana tukifumba mutuku. Naye abaffe eddoboozi lyaffe ddyo linaawulirwa. Essuubi n'amaanyi njagala bikuddemu mukadde nga kano. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Live, loud and clear. Geneva Summit 2026, the 18th convention. Kale byonna mbikuŋŋaanyizza nsobole okuba nga mbikuwa oba bikutuusaako kwoteeka bikuleetera erinnya nze Deni akuweereza. Wano nno wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno gimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde bingi etuuke kulisa kinoomu. Ate nange gwe mulundi gwo ogusooso tulaba nkusaba twegatteko ng'osubscribinga. Kaakati nno si birungi Nsibambi yeegasse ku kibiina ki NRM. Ebyo byonna yandibikoze wabula ate ne yeesonyiwa NUP. Naye nga bwe kiri nti buli mwana bw'aba ayiga okwavula abaako kwakwata okusobola otuuka oba oliawo gy'alaga. Bwe gutyo nno bwe guli ne ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Nsibambi. Joris Ennyonyi Besekezi ono nno mumanyi mugunjuzi mulungi. Sooka ogende buzz. Kujjukiza nti n'omukutu gwa Deni exclusive nagwo weeguli okuba nga gukuweereza kwoteeka okutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Wuliriza ebigambo bya Nsibambi. Bw'ogamba nuupu nti baagibba ate ng'osaba byabakama nti tuwe empapula ze wagattirako eggwe ezizo ziruwa. Sooka oleete ezizo ogenda nti wafunye obululu 3,000 mu zooni. Kakati oli buno akakaaga yabugyewa niyo ogamba oli ndaga akakaaga gye wabugattire gwe wali okola ki baagobawo agenti wo. Kakati ebyo byonna bye twagala okukakanya. Mu bufunze omulimu omupya ogwereddwa Profesa Nsibambi gwakukakanya opposition butereevu nga bwe yegese ku kibiina kya NRM oba gavumenti eri mu buyinza olunaku olwaleero. Bino nno bwe tuba tujja nga tubyogerera nga tubibagamba abamu balowooza nti tuli mu kusaaga oba oliawo ne bagamba nti kine ayi Mungu nsaba essaala eno mu mutima omwetowaaze ennyo nga bw'omumanyi omuddu wa kuweereza era nga talekangayo okufukamira mu maaso go nti bw'ondabanga ntuuse ku ssa eri okufuuka ekisekererwa eri ensi eno ayi Mungu onzijululanga n'ontwala. Kubanga kibi okubanga yali aweebwa ekitiibwa nga yogerako mu Afrika yonna nga profeesa wamu munnamateeka akyasingira ddala okubaawo ow'amaanyi. Okubanga yakola ebintu ebifaanana bwe biti ekyamazima kyewunyisa era kikaabya ennaku. Saasire abazadde osaasire n'abo abamulinamu essuubi era osaasire n'abo be yamentalinga nga bagamba ono ye musomesa wange bw'enkula njagala mbenga gonde. Kale ekyo yabuswavu nnyo nnyini ddala. Ebimu ku binkuumye mu mawulire mu myaka emitono gye nnaakagamala mu close to 5 years ye musajja yamentalinga yaŋŋambanga ebigambo bingi byenzize ŋŋambagamba. Naye naye tansuwazizza si omu ku bannamawulire abatalinako ebeekoleddewo wabula ali mu abo abalina bye bakoze. Kale nno bi-inspiringa buli lunaku okubaako nange ekyenkola.
n'okusigala ku mulamwa n'ennema ogendera ku muyeeyo gwabo abali b'ensimbi. Kankuwe video tugende mu maaso. On election day, after casting my ballot, I went home only to find my house surrounded with hundreds of soldiers, and later I learned that the same was happening to all our party offices across the country. The internet was switched off. Mainstream media was placed under strict censorship. Any radio station that dared to report on the election was immediately shut down. Radio presenters and journalists were arrested. And so in this complete blackout, Gen 7 declared himself winner of the election again. International authorities challenged the results as fraudulent, not free, and not fair. But I remained under house arrest for the next 11 days. Ladies and gentlemen, it is not an exaggeration to say that my life is in danger because I live in Uganda, and after here, I am going back to Uganda. I have lost friends and colleagues at the hands of security forces. I have been arrested and charged very, very many times, and my only crime has been challenging Gen 7's dictatorship. I'm therefore here to tell... Ebigambo bino bw'oba obiwulira kansuubire birina kye bikujjukiza era birina kye biteeka mu matuugo. Musajja mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Geneva Summit eyo yali ya 17 ng'ayogerako weri ensi ku ebyo byayiseemu n'abategeeza nti nzirayo waka wabula byonna ebinaddirira ndi muvumu nnyo ekimala. But unfortunately, bw'osangira abantu abalinga Professor Nsibambi nkugambye olwaleero yeegasse ku kibiina kya NRM mu bujjuvu. Wulira ebigambo bino. Can you imagine where you are supposed to tell the electorate your manifesto, and your manifesto is Ziba, 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 Nyega, Undi Nyega, Nyega. Then you get votes. Incidentally, you confuse the young men and women. You should tell us development programs, what you're supposed to do, what kind of budget are you going. But he said, no, Ziba, Nyega, Nyega. So, ladies and gentlemen, I don't want to waste your time. I'm here. I'm a newcomer, but I have the zeal and strength to work for the NRM. Nali simanyi nti frustration eyinza otuusa omuntu ku serifaanana bwe riti. Era nga simanyi ndowooza bulumi bw'akalulu butuufu mpaka bwe ntuuse okulaba ng'abasajja abaali beegombesa ensi be yali etunuulira nga bafuuse ebyenneene ebisekererwa ku nsi. Bw'otunuulira Professor Nsibambi, gwe bw'oba gwe tewagamba nti zimba vimba kye kyakulemesa okugyayo akalulu nga you had a very good and nice looking manifesto that you could draw before your people and vote for you. Unfortunately, they didn't vote for you because you had no any idea esobola okuba nga ebakolera bye baagala ng'abantu, or else they saw nti gwe wabatunda dde era tebakyakwetaaga waabwe. That's why Dr. Kanokiza Besigye yavaayo n'ava mu FDC yammwe ne bakola PFF yaabwe ye Katonga lwa nsonga ezeefaananyirizaako kobweziti nti mmwe nga baliyo mwali mwagulwadde era nga temukyalina makulu. Bw'ogamba Kyagulanyi nti yaleeta vimba nyiiga, yes, it's one of the strategies. Nakugamba nti Kyagulanyi Ssentamu diploma gye yasooka ofuna mu bulamu bwe yali ya MDD. Omuntu omuyiiya munnakatemba ate nga muyimbi ayiiya ngeri ki gye ngenda okusanyusa abantu mbaggyemu nti ensekomba wadde ntya message. Omuyimbi ye muntu akeera ku makya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayimba oluyimba n'agamba nti ebintu by'obulamu tubiggyemu saaga tube bayonjo nga kolera afuuse kizibu. Gwe nga professor wawandiika novel ki, wawandiika kitabo kye kikwata ku bulwadde bwe butyo. Ye abaffe bw'ajja n'atuyingiriza okuwebika obutimba bw'ensiri Kyagulanyi Ssentamu yayamba ku baana bameka abaali almost ku mitwalo 10 abaafanga paya, close to an M ayanga be bafa. Abaana abo
essaawa y'olunaku olwaleero bakyafa bwe batyo olwa malaria nedda sensitization at least ya playing a role mu ekyo era njagala osomesa professor mugambe nti there are many ways of killing a rat mobilizing people kyetaagisa strategies ez'enjawulo era Kyagulanyi Ssentamu yakikola delivering a message kikwetaagisa oba ne strategies ez'enjawulo as long as the message is delivered. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bibiina byonna kyekibiina kyokka ekya NUP ekyavayo ne kikola manifesto ne kigi interpreting ne bakitranslating mu nnimi ez'enjawulo zonna kumpi ze tulina mu ggwanga lino Uganda. Wakana nakkiriza akkirize. Lopjour Ssenyonyi Besekezi nga bw'omumanyi nti ye musajja mukulu ono tasibaza okweya ayanukudde. Wuliriza. We have seen that crossover, that announcement made by the Honorable Yusuf Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Robo Nsibambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. And we are glad that the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. Right Honorable Jory Ssenyonyi Besekezi, the leader of opposition in Uganda, have addressed Professor Nsibambi's matter. Anyway, ayogedde ku nsonga za Professor Nsibambi n'ategeeza bino ebigambo wammanga nti Nsibambi ekituufu kiri nti ali frustrated and n'ekirala alabika bino byonna byagezaako okukola bambi abikola lw'amabanja amangi g'alina n'okuba nga yakubiddwa akalulu. Era Ssenyonyi agamba tebyewuunyisa era si bipya yadde akamu bwe kati byonna bibadde bisuubirwa. So mu bigambo ebyo anyway ngenda kubanga gwongera wano video endala yino wano kanzije nsooke male okubanga nkuwa video ya Professor ono Nsibambi. Ebitibwa bya Professor bamubi twakiteba bibajjako. Tugenda kawo obudde wuliriza. Ndi wa NRM. Si wa NRM nti nonye byakulya bwibaje ebiri tebali mutawaana kubanga ndi muna Uganda. Naye ekisinga obukulu bwe buweereza. Nsaba mutuyambe mubulira abantu eyo nti ekiri eri si kibinyo nga betubadde tukiraki betukiraga. Tusaba okubetondera abafiiridwa abantu baabwe mu buvuyo buno nga tubabulira tugenda kuleeta eggulu ku nsi ng'ate tuleese geyeena. Ebbanga lyemaze mu byobufuzi ebweru wa Parliament ne mu bibiina n'ebbanga lyensomeseza bannabyabufuzi abangi mbadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga tugezaako okubuteeka mu nkola naye nga tubuteeka mu nkola enkyamu. Twalowooza ebbanga lyonna nti ebyobufuzi byakusika mugwa na kulwanagana ekitali kituufu. Constitution ekirambika bulungi tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okutereeza ebyobufuzi n'eddoboozi ly'abantu. Naye mbadde bwebamuyita activist abalwanyizi b'eddembe ebbanga lyonna kumpi emyaka 25 ebibiina ebyenjawulo emigendo egy'enjawulo okubira ddala mu reform agenda walk to work DP UID paka wetutusana ku FDC nenfuna obukulembeze obw'enjawulo. Bwe mbadde mu Parliament ne bampa obuvunaanyizibwa ku komite esinga obunene, business committee, budget committee, COSASE, infrastructure physical, kati zonna bye ebitongole ebyenjawulo.
nendaba emirimu gya gavumenti gyebadde ekola naye nga tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza nga tulowooza tusobola ogitereereza mu gye bayita defiance oba okuguguba tukikoze ne tukikola emyaka n'emyaka ng'ate tewali kikuba bwe twagenda mu kalulu ne bampa obuvunaanyizibwa okuba minisita wa byenguudo n'entambula nembeera nga tenze nampala we FDC mu parliament abaka 31 twagenza okumaliriza kati FDC erina ababaka 9 bakama baffe abatukulembera ab'oludda oluvuganya bali mu bantu nga 6 kati bali 4 ate n'entambula yaabwe tetegerekeka okujjako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba bwe nayogera ne President Museveni nga n'akalulu tekanabaawo ne mugamba tutambuze embeera eno bweti ne tukulembwa ne bannaddiini abalala tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nakamusisiŋŋana emirundi ng'etaano bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu awuliriza alina think tank yeebuuza ekitali eno waffe twegulumiza bwegulumiza mbadde nsaba bannayuganda mututegeere ffe abasaze eddiiro nga bwe mukiyita ne tujja mu NRM tukkiriza nti eri tewaliyo waaka okujjako okuteeka abantu mu mbiranye ne politics oba byobufuzi ebyeffitina n'enkuubiiro siri malayika nze bwe banda bandiddemu olukwe mundabye nti nzize kukola nja kubagamba era nga bwe mbadde mbagamba nti abaana babasibye kakati sinza bga nti balina bwesigwa batadde abaana tubayita abaana abawala n'abalenzi 34 empigi gyenva kusooka badde bagera kuta abaana weekend batenda kugwaka 5 omuli Sauda Madada n'abala listing lina affe ate abaffe owekitiibwa Lukwago ne owekitiibwa Ssenyonyi ne Katana ne bali mwezo ne bempi kati bagenda bulikomera kukomera temukkiriza gavumenti yenenye lwaki yabasiba gweno gavumenti eyinza okwenenyeza okusiba badde bagenda kuta abalala 72 mu wiiki 2 kakati bana batuliddemu olukwe nga tugati banaye gye tuzze ne batuliddemu olukwe nga ngenda bujjeno omusajja namba emu yali ayogera this very week n'agamba nti kye balina okukozesa era kye basinga okukozesa buli avaayo kwekeera ku makya n'agamba nti nwanirira abasibe mukulu buulira abantu gwe basibe eki be bakusibira b'oli mu kulwanirira era b'oli mu kunoonyeza obwenkanya okujjayo wabula gwanenya abasibe tonenya yasiba basibe abo era obuzibu bwo buli kuyasibwa wabula toli kwani yasiba era bw'ogamba nti ffe bwe tubadde twogera banaye tubadde tuleeta geyeena eno gye tuyingidde eggulu ku ebyo by'obadde olaba ebibi for over 25 years gy'omaze mu activitism otugambye nti gy'omaze biki by'osanze nga byo bikyuse okumala akabanga okujjako okwongera okuswaza ekitiibwa ekyobwa profesa Ssenyonyi twongere omusajja ono. We have seen that crossover, that announcement made by the Honorable Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Robo Nsibambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. And we are glad that
the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. We wish him well. He's not the first to cross over. As we have said severally, some would ask, does this not weaken the forces of change or the opposition for that matter? No, for two reasons. Number one, several people have crossed over before, but they don't cross over with the people that they lead, and they cross over on their own. But most importantly, the issues of concern do not go away. Just because one individual has crossed and joined Mr. Museveni, poverty remains, poor service delivery remains, corruption remains, etc., bad governance, and so on. And these are the issues that the people of Uganda are concerned about. Opposition to Mr. Museveni and his regime is not just us, the leaders. It is the people of Uganda who want a better country, who want value for their tax money, who want their money not to be stolen, who want leaders that will be accountable to them, that will respect them, and so on. So even if, all opposition leaders, as they are known, cross over, the people remain with their challenges, and so the issues will be voiced out again and again. But what's imperative is that now the pretense has gone away. We wish him well where he has gone, to protect his gains. I heard him say, yes, he was chairman Kampala District Land Board, and from that he attained 140 titles within Kampala, Central Kampala, clearly saying he got those titles courtesy of his job. So he has what to protect. I guess that's why he has joined the team that he has joined. We wish him well on his endeavors. Nti tumwagaliza mirembe gy'agenda agenze bulungi. Lopjo Olusenyonyi agamba nti kyewuunyisa okulaba nga musajja mukulu ono akyuka. Ebimu ku byo abadde tavudde avuliddwako ekifo ky'obubaka bwa palamenti, ayina amabanja, ayina ebizibu bingi. Kwegamba bw'omulabamu musajja wattu Nsibambi n'emyaka gigenderedde. Ali ku kyendiddeko kyekyo, enkya ŋŋenda leero wendi enkya siriiwo. Olw'ensonga eyo, kati kirungi alaze ekituufu nti agenze okusinga okubeera nga wabadde ajja asiiga enziro nga yeefula opposition kyatali mu bufunze kwambala ddiba lya kubeera munnange kwesiba ddiba lya ndiga nga munda musege ogwedde emirimu. N'agamba nti twebaza Mungu atuyambye Nsibambi okubeera nga atuvuddeko. Ono nno Olusenyonyi Besekezi takomye awo, wabula ayongeza n'atutegeeza nti kino si kyakuba nafuya nga opposition nti okulaba mbu agenza Nsibambi adde talina kyamaanyi kyagattako newankubadde nga yandibadde nakyo naye kati yabadde waali nga yafuuka dormant. Waliwo omanyi omuntu otuuka nga afuuse dormant takyalina kyagattako, lyawo ali mu process etoolebwako obutoolwa, so ye Nsibambi. Era agamba agende bamwagaliza bisinga, alabika yayina ebyo protectinga nga bwe yabagamba nti alina ebyapa ebiwera mu 140 byafuna nga ali ku council wano mu Kampala. Anyway, byonna n'amugamba agenda akuume ku gains z'ayina era bamuwe n'akali mu ngeri gy'abadde alimu ku yaayana nga talina kyakkola. Kale bwe bityo bwe biri, naye bino bikwasa ennaku naddala eri bavubuka bannaffe, abaana abato abali eyo abalina essuubi mu bannabyabufuzi oba abakulembeze abakulumukko. Bw'otunuulira Profesa Nsibambi, wallahi omusiraamu agamba nti wallahi billahi talahi omusajja akwasa ennaku ate aswaliza ddala bakulu banne. Era bw'ogamba nti buli mukulu alinga Profesa Nsibambi, mwana tuyinza okwevuma obukulu n'ogamba ye Mungu lwaki tonnona n'ontwala obukulu buno ne bunzigibwako. Eyo yesala gyentera atogamba olumu nti bw'olaba ng'otuuse ku ekiseera ekyokuba ekisekererwa, Mungu akunone mu kaseera ak'okuba ng'ofuuse ekisekererwa, Mungu akunone mangu akutuwale. Anyway, munzikirize mbate beyond at the newsroom gwe mukutu kwe muli, nzedde niye akuweereza BTN Media. Mbagaliza bimunjagaliza tudingane nga aguludde n'oyo akkiriza. BTN Media kwoli. Beyond
The Newsroom, where untold story is revealed.